Road opposite Kampala Independent Hospital. Esimu noti musanvu noti mwenda chenda mu munana 19 asatu mu musanvu oba noti musanvu musanvu nya asatu mu 2 abiri mu 3 noti 5. Info Trust for the humble beginners. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone nebi yakabiryonna. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone nebi yakabiryonna. Get the new Kkubo Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Yes, Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala okutusobozesa okukola ibadati zonna zetukoze olunaku olwaleero. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ne tusaala ejjuma. Mukkirize mbakuliseeyo mwenna Allah basobozesezza okusaala ejjuma. Abasaalidde bensadde nabo emukono olwaleero alhamdulillah Allah nsobozesezza ejjuma nengisaala era ngisaalidde mu district y'emukono mu gombola y'ennama ku kyalo ekiyitibwa Lwannyonyi ku muzikiti gwaffe abasinga obungi gwe twabategeezaako ku ttaka mukadde waffe omulamuzi Haji Yasini Nyanzi lye yatuwa Salam Charity ngekwatagana ne banywanyi baayo ne tuzimbako omuzikiti. Era bw'oba osobodde ng'oyiseeko eyo tekikulemesa togaana okuyitako oba okubuuza Lwannyonyi wewa. Bw'onootuuka e Lwannyonyi muzikiti guli ku kkubo kwennyini ng'omalako akatawuni era bw'osobola okubuuza bagamba njagala kundaga wano ku muzikiti gwa Salam Charity gweguluwa. Bajja kubanga bagukulaga alhamdulillah awo bensadde nabo. Njagala kubanga nkulisaayo Sheikh Abdurrahman Kigozi atusazizza olunaku olwaleero ne tiimu yonna alhamdulillah tiimu yonna gye tusadde nayo njagala kubeera nga bakulisaayo mu juma era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibada yaffe eyo ey'okusaala gye tukoze kwoteeka nammwe bwenna buli omu gy'asaalidde kulikayo era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize eswala yaffe. Naam, oluvannyuma lw'eswala eyo yeewedde ey'ekkatala. Oluvannyuma lw'okusaala okusinziira ku hadithi etusomebwa newankubadde ng'abamanyi tebalambika oba tebamanyi watuufuwa hadithi ega nti mu lunaku luno olw'okutaano
mulimu akaseera mulimu essaawa omuntu asabirawo edduwa yaawo Allah nyanukula wabula abamanyi buli omu n'agamba nti waliwo abagamba olunaku lwonna olw'ejjuma abamu abamanyi bwe bagamba nti olunaku lwonna olw'ejjuma edduwa esabibwamu ebeera ya nkizo abamanyi abalala ne bagamba nedda okusinziira ku kunnyonnyola kw'omubaka naki kaali kaseera wakati wa khutuba esooka ne khutuba ey'okubiri abamanyi abalala ne bagamba nedda oluvannyuma lwa salaatul asiri ku lw'ejjuma mwana tuwaliyo n'abamanyi abalala abagamba ku makya nga ejjuma olunaku olukeesa olw'ejjuma nga tuyisemberera salatu subuhi kwegamba abantu bangi naye nzikiriza ntwaleko abamanyi ababiri kaakati awo aluwa ekituufu kyekirwa kasita ntutteko babiri asooka wengenda okutwala yagamba nti edduwa gy'osomera ku lunaku lwonna olunaku kasita mambya esala olw'okutaano okutuukira ddala enjuba lwegwa lwonna kasita lubeera lunaku edde meaning tutwale olunaku kasita tisubuhi eyingiddewo paka enjuba lwegwa tuba tetunnayingira mu lunaku lulala tukitwale oyo omu owokubiri yagamba nti oluvannyuma lwa salaatul asiri paka ku magaribi byonna bwe tugamba nti tututaaba ababiri akaseera ketulimu keekano bwe tutwala ababiri akaseera ketulimu keekano kakati wanika kola bwoti njagala kuwa kikolo na ddagala tigwe kitwale omukisa w'ogufunidde bw'obanga ogufunye kati ate lwaki togukozesa ng'ogufunye kati kyekigaana ate okugukozesa kolayo bwoti bw'oba olina obusobozi ng'olina obusobozi bw'oba tobulina soke naye bw'oba olina obusobozi tunulako mu kibula akatandike n'obusobozi obusooka bw'oba olina obusobozi funa kuwuzu bw'oba bw'oli ng'obusobozi obugifuna weebuli gifune bw'oba tobulina gireke ekyokubiri bw'oba olina obusobozi tunula mu kibula gy'otunula ng'osaala bw'oba tobulina kireke naye bw'oba bulina kikole bw'oba olina obusobozi kakkanako wansi otunudde mu kibula ofunye wuzu otunudde mu kibula okakkanyeko wansi bw'oba tolina busobozi obwo kireke nze okubanga oli mu mbeera gy'olimu nga tosobola kukakkanako wansi kireke bw'oba olina obusobozi kyensuubira nti abasinga obungi obwo mubulina wanikako ku mikono bw'oba tobulina kireke newankubadde kyandibadde kirungi kati ebyo byonna nga tonnaba kubikola bw'oba olina obusobozi ng'obulina saddaakayo it is better kirungi okusooka sadaka n'ogoberezaako edduwa so si kusooka dduwa n'ogoberezaako sadaka ekisinga obulungi gwagenda okusaddaaka sooka kusaddaaka n'ogoberezaako edduwa ate oli agenda okufuna asooka kufuna n'asaba naye so kwata kyonna ky'osobodde ky'ogenda okusaddaaka ogambe nti bisimillah oleete enniya muli munda ng'enniya eyo
egamba nti ai Allah nsaddaaka nga nsaddaaka ku lulwo era nga mpa ggwe nsaddaaka ku lulwo kubanga gwe watulagira era gwe agenda okunsasula empeera za sadaka eno mpaayo ku lw'okuzimba ennyumba yo Allah ennyumba yo masjid ennyumba yo gwe Allah mpaayo bagizimbe mwe bagenda okusinziza masjidi ebyo nno ne bwoba tobyogedde nga biri munda mu nniya naye ng'ogireese ogatteko mu nniya yo ti ai Allah naye nange mu kuwaayo kuno njagala bibiri mpa empeera z'okusaddaaka kuno Allah nkusaba kiriza Allahumma taqabbal kiriza sadaka eno ompe empeera ez'okusaddaaka ekyokubiri Allah nange nnyina ebinyiga nnyina byenkusaba nkakasa nti ogenda kubinyanukula kubanga gwayanukula gwalina obuyinza obubinkolerako Allah nkusaba lwa sadaka eno gyempaddeyo nange nyanukula nkolera ku byange byengenda okukusaba tititititi nyiga weereza ku nnamba ezo z'olabaawo ekyo bw'okimaliriza wanika emikono lombojjera Allah subhanahu wa ta'ala Allah atugamba inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani naye ina bwetandika aya idha sa'altumu bwe babanga bakubuziza basabe batya bakole batya bannyonnyole bwendi era bwe balina okunsaba kaakati Allah mulombojjere Allah nnyina obuzibu buno Allah bwe buti Allah toyina kyovaako gwe mu kumalira tokenderako wadde n'akaku lw'ekitiibwa kyo n'obugulumivu bwonna Allah oli wakisa Allah zongabirira ku kino Allah kino Allah ampaddeyo ku lulwo malira nange ensonga zange Allah bwe sisaba gwe ate nsaba ndi gwe gwensaba kamala byonna malira ensonga zange lombojja bw'omaliza salira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lindirira bulindizi naye omutima gubeere mutebenkevu nti gwensaba agenda kumpa enamba kwe tuyita kantandike neya Airtel 0 njiddamu 0 enamba kwe tusaddaaka 0 7 emu 5 neera 7 ye namba kwoba oteeka swadakayo 0707 715 715 0 7 emu 5 eri mu mannya aga Karim Kalisa 0 7 emu 5 mu mannya aga Karim Kalisa oba 0 7 6 nya 2 0 njiddemu 0 7 6 nya 2 0 eri mu mannya ga Salam Charity era mu ngeri emu oyinza okukozesa merchant ezo nga bw'oziraba merchant nga bw'oziraba eya MTN onyiga star emu 6 star 3 hash nonyiga sendi oba yes ejja kugamba nti enter merchant code
enter merchant code. Bw'onoteekamu merchant code egenda merchant code gy'olina okuteekamu eri 315 bw'onoomaliriza nyiga send oba yes ekugambe nti enter amount teekamu omutwalo 2,345 2,256 1,300 meka oluvannyuma nyiga send egenda kugamba nti ekulete options 3 egambe nti select options ezo twagalako option number 1 ye ya mobile money so yingizaamu emu ya mobile money oluvannyuma onyige send egenda kugamba nti enter pin teekamu pin yo erina digits 5 bw'omaliza onyige send sente zigenda kutuuka insha Allah. Ate bw'obanga gwe oli ku Airtel Airtel oyinza okuweza ku 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 oba sekyo weereza ku merchant eyo nga bw'ogiraba kagikuyiseemukko nyiga star emu 8 5 star 9 hash ngambye star emu 8 5 star 9 hash onyige send egenda kugamba nti enter merchant ID. Enter merchant ID. Yingizaamu 43 42 98 9 43 42 98 9 nyiga send egenda kugamba nti nno enter amount. Gwe natulaba singa onoba ng'omaliriza okuteekamu eyo egenda kubanga ekugamba nti enter amount teekamu zonna zoba osobodde. Mu luvannyuma egenda kugamba nti enter payment reference bw'onoonyiga send enter payment reference teekawo amannya go. Bwe kugamba nti enter payment reference awo wandiikawo amannya go onyige send bw'omala okugateekamu egenda kusaba pini giyingizeemu nga bw'oteekeddwa giyingizaamu onyige send egenda kubanga ekuleetera message nti oweereza. Oba sekyo weereza ku 0 musanvu 6 nya 2 2 0. Abayise ku MTN nyinza amannya gammwe okugaleeta eri nga tumaliriza kubanga waliwo wana ali ku machini egira MTN antegeezezza nti nno message ziba zijja era ziraba naye ate okuweereza n'amanya kiyinza okuba ekizibu so aba MTN sente bw'oziwaayo manya zituuse era tobaamu shakka yonna manya zituuse. Wabula owa Airtel gwe oba oyise ku 0 musanvu 5 oba oyise ku merchant wonna gwe zizo zituuka bulungi. Era asookedde ddala ye Aisha Nalubega aweereza siringi 5. Waliwo munnaffe wano owokubiri
aweereza 50,000 oyo tetumutegedde bannya. Then waliwo ono omulala ye Prose aweereza 50,000. Waliwo Abubakari aweereza sinsi 4. Ne wabaawo awaddeyo ku lwa dad, awaddeyo ku lwa taata we, awaddeyo sinsi 10,000. Munnaffe Nusura Nabukenya awaddeyo 20,000. Nusura Nabukenya awaddeyo 20,000. Era eri abo abayise ku Airtel, Nusura Nabukenya yakyakulembedde n'20,000. eri abo abayise ku Airtel. Wabula abayise ku MTN mwe siyinza kumanya kati, kubanga nga bwe mbategezezza nti message zammwe sisobola kuzifuna. Naye gwe manya nti sente zo zituze. 0707 7M5 7M5 0707 715 715 oba 0776 444 koboita. Airtel kweyongeddeko alese sinjo omutwalo mulamba ye Muhammad Mutebi alese omutwalo, ate munaffe netufuneyo wano ye Sauda Namubiru Sauda Namubiru alese naye guguno omutwalo mulamba. Awe bakajja era akulembedde akyali wa 20,000. Nzikiriza nsobole nsooke nkuwummuzemu katono nga bwesetinga oyinza okuba nga wasazeewo okugamba nti akangoberere kansooke nfune wuzu gifune, naye wano omukusaddaka ne bw'otabala kufuna wuzu, ekikulu yo swadaka giweeyo osabe ekyoyagala. Olunaku luno lwa Juma lwe tulimu ng'akaseera k'amagalibye tekannatuuka, tututte ebintu bibiri. 1 agamba nti eddwa olunaku lwonna olw'ejjuma kiba kiseera kiwonna w'osabira, then nono agamba nti oluvannyuma lwa aswiri nga magalibi tennatuuka wonna bw'osabira eddwa. Kati bwe tubanga tukutwine ejjinja limu likubye ebinyonyi 2, ffe tufiirwa ki? Sadaka yonna gy'osobodde 0707 7M5 0707 715 715. ate osobola n'okugamba ng'ono bwaweereddeyo taata, naye n'ogamba nti naye ddala maama wange taata wange senga ebyo kati abikola, senga yagenze ku muzikiti gw'ejjini n'asaala, senga naye asaddaaka, maama wange senga akola bw'ati, bw'aba tasobodde nze kamulumiriro. Gwawulira nti oyagala maama, oyagala taata, atamwagala gwe ne bw'otamuweerayo kamulumirirwe. Mami mwagala, dadi mwagala, mulamu oba mufu kamusaddaakire. Katumulemu katono nnyo, tugenda kubanga tukomawo oluvannyuma lw'obubaka buno, tovaawo. Eno ye Salam TV. Mu nseera y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo.
Today we are at Lukman Primary School that's located in Kkubo, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN mama esasudde yo akolegwa akusoma. Nga nsasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga nze muwanguzi nakkonde North. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kkubo Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. Nkukulisaayo mu bubaka obwetuva okufuna nkwaniriza mu kitundu kino ekyokubiri. Njagala kutegeeza bannaffe abaweereza ku MTN nti bannange ekituufu kikakasiddwa nti messages zammwe ze muweereza zituuka naye amanya temugenda kusobola kugafuna. Amanya tetugenda kusobola kugafuna naye nga zo messages esente zonna ze muweereza zituuka bulungi nnyo nyini ddala. Era njagala kubanga kubategeeza nti gowa Airtel sente zo zituuka bulungi nnyo nyini ddala era gwe amanyago naawe ngenda kubanga nga amanyago ngafuna ngasoma bulungi nnyo nyini ddala. Kale mubamu kubayise ku Airtel tufunyeyo Musa Nur onono Musa nabukenya twamulabye Musa Nur olukumi lutuuse kwoteeka ne munaffe omulala wano sisobodde kufuna linnya lyo reference Charity atateko reference Charity oweereza omutwalo era naawe sente z'oweereza zituuse. Nam 07 mukaaga nya 220 07 mukaaga nya 220
koteka 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 0 musanvu musanvu mukaga nya 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 2 2 0 ne 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 obakozesa merchant ng'onyiga star emu 85 star 9 hash n'onyiga ebidda kakati njagala leero olwa adhan ziri mu dakiika nga ziizo nsabayo abantu 5 1 2 3 4 5 abantu 5 nga buli omu awaayo mutwalo just 5 people kyokka ekyo tekijjaawo gwe wenna tekijjaawo gwe wenna aweereza z'osobodde okuweereza oba 1,000 oba 5 oba 3 oba mmeka naye nga abantu 5 ab'omutwalo insha Allah naye bambi waliwo obubaka obw'ennaku omukyala jjajja Ajiri Namaganda bambi afudde agenda kuzikibwa Kyango Masaka olunaku olw'enkya essaawa 10 muganda waffe Sheikh Muyingo Mustafa oyo nga mukozi munnaffe mu Salam TV ne mu Salam Charity Sheikh Muyingo Mustafa abika jjajja ffe jjajja waffe oyo jjajja Ajiri Namaganda afudde agenda kuzikibwa olunaku olw'enkya agenda kuzikibwa nkya essaawa 10 Kyango Masaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Mingo ne family yonna tata muna ayono jjajja azala tata kitalo nyonyi ddatu basaasidde so Allah subhanahu wa ta'ala aberenga ayongera okubagumya ate n'enteekateeka zonna katulabe asobodde okukubirako ku Sheikh Muyingo mukubireko okumusaasira n'okusaasira okwenjawulo kwonna. Omanyi omuntu buli lwofiirwa kino buli lwofiirwa buli kimu kibeera disorganized buli kimu kikyankalana kakati oba olina kubanga ofuna emikwano agamba nti owange nkikakasa kati buli kimu kyakyankalanye otufuta tuutuno nagulamu otuzzi mu kkubo n'ebirala byonna Sheikh Muyingo Mustafa sobola okuba nti nno omutuukirira olw'okufiirwa jjajjaawe oyo nam 0 okay owa MTN alinga ngamba nti zisobola kati biteredde aba MTN nammwe kati kiteredde MTN kiteredde era okakasa nti kiteredde waliwo masitula birungi ne salejjuuko masitula birungi aweereza 10,000 salejjuuko aweereza 1,000 kati beebo 0 kati tusimbule ab'omutwalo meka tusimbule 0 musanvu emu 5 musanvu emu 5 0 musanvu emu 5 musanvu emu 5 ne 0 musanvu mukaaga nya 2 0 kaba tusaba Allah ay Allah malire ensooga zange zino ay Allah nyina obuzibu bwange buno Allah neetaaga kino tusabe Allah bannaye abantu abamu ojja kusanga ng'agenda gye bagenze nga bamulyako n'ebyobwereere ebisinga ng'ojja kukwata sadaka ogiweyo ku lwa Allah nga kuzimba muzikiti omutwalo gumu Allah omulaajanire nga ddala okakasa mu mutima nti Allah gwe nsaba ye yatonda nze bwe kuba kugaba mulimu gw'osaba nti nno oyagala kufuna mulimu Allah ye yatonda oli agugaba kakati ye yatonda gwe nga te yatonda n'oli agugaba tasobola kukwata mutima omutima gw'oli naga nti ono gw'oboowa bwebanga visa kirimu Allah asalawo naga nti no oyo agaba visa ekyo kitonde kyange nze namutonda omuntu oyo muwe visa ebintu ng'ebyo naye okusanga abamu bawaddeyo embuzi n'enkoko n'ebiki gye babiwadde babaliiridde bwereere bwennyini bure jamaani bure ate nga nekyagize takifunye naye wano wekwatibwa ku Allah sadda akugambe nti ay Allah mpaayo ku lulwo Allah tonvaamu Allah neetaaga kino 0 mukaaga nya 2 0
ne 0707 7M5 7M5. Naam, kanyongere nsomeko kubayise ku MTN ate tulabe n'abayise ku Airtel. Ku MTN Julius Mbonigaba asatu agalese, Sumaya Nanteza alese olukumi mu H10 oyo tumufunyi. Ate banafe aba Airtel tufunyeyo Sauda Mbeguya ne wuno munnange aleseyo olukumi ne tufunayo wano Musa Kanyike Musa Kanyike awuno naye alese siringi kasanvu. Mansuri Ziwa wuno naye alese omutwaro gumu n'ekitundu. Masha Allah. Aniyo nalese ebiri bamuyita Nusura Nachimwero emitwaro ebiri era kati akulembedde Nusura Nachimwero n'emitwaro gye ebiri. Nusura Nachimwero yakulembedde n'emitwaro gye ebiri. 0707 7M5 munange gwe atulaba ku Salam TV njagala kutegeeza mutongole ntino buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo nyini ddala era kati buli gyoweereza oba Airtel oba MTN nzifuna bulungi nnyo nyini ddala. Aba Airtel kanyongero balagako hajati adija kyeyunaleso omutwaro gumu. Binti Juma Sanyu Mariam Nawoga amanya ngolina aji Binti Juma amanya ngolina mangi. Binti Juma Sanyu Mariam Nawoga alese emitwalo 5. Binti Juma Sanyu Mariam emitwalo 5 nawabona faze ne Airtel Uganda alese 12. Ruth katima rutu wabulira wa akomyewo wonaze emitwalo 3 mukakaga mulwenda. Emitwalo 3 mukakaga mulwenda. Ruthi katima rutwaze. Rashida Nachobe naleta omutwaro. Mastula Nasubuga naleta ebitano. Anio mulalaze wano ndabo Mariam Sechembe naleta olukumi. Mariam Sechembe Sauda ndoze yetu mwogedde. Sauda tumaze kumufuna kakati 0 nya 220 0 nya 220 ne 0 7 M5 7 M5 alhamdulillah. Era awono tutambode bulungi abala tweyongere nasabira aleta abe mutwaro 5 n'aba emitwalo 2 5. Abo mutwaro 5 n'aba emitwalo 2 5 okuva nasabyawo nafuna hajati adija kyeyune oyomu nenfunayo ne Rashida Nachobe abo babiri. Kakati gwe nawe wetano jangu owe 10 jangu owe 7 jangu mbategeeza timunnaffe yabadde akulembedde n'emitwalo 2 bamugyeyo dda kati ali mu kyakusatu era kati tuyimiridde bwe tuti jogera kondoza babiri bamala. Binti Juma Sanyu Mariam Nawoga emitwalo 5 yakulembedde. Binti Juma yakulembedde n'emitwalo 5 ate ali mu kyokubiri Ruth Katima Rutu alina emitwalo 3 mu kakaga mu lwenda. Emitwalo 3 mu kakaga mu lwenda ye munnaffe Ruth Katima Rutu bwatyo bwazze. Ow'emitwalo omutwalo gumu 2 3 4 5 6 7 10 ow'enkumi 1 2 3 8 9 ow'ebikumi 10 2 5 7 8 9 owa mwenna mujje ono munnaffe yaweereza siringi 3. Obusobozi bwe buli zezo era tuli mamativu nezo Allaho ezo azaniriza nnyo okusinga atawaddeeyo. Allah azaniriza nnyo okusinga atawaddeeyo. Allah akusaasidde gw'olina ky'owaddeyo. Bw'oba osobola okwongerako falhamdulillah. Era manya nti mpaddeyo zino Allah naye alati oli awaddeyo 5. Alhamdulillah. Edduwaze naye kamwanukule naawe agenda kwanukula. Tufunye yani omulala wano onaga nti ataddeko reference raga Allah wange awaddeyo omutwalo gumu n'ekitundu agati Allah wange
Allah malira ensonga bannange osabye ddala wallahi Allah mumalire ensonga ze gwozimanyi gwozitegeera. Topista Nakalawa 50, Mariam Nalule 10, Veronica Chifuko aleese omutwalo, Margaret Namugenyi bwato naleta ogumu ekitundu. Margaret Namugenyi aleese ogumu ekitundu. Kale kati abo mutwalo baweze benasabye bali baweze bana. Ani ayongerayo wano abebiri mbadde sinnafuna. Ab'emitwalo ebiri mbadde sinnafuna. Oyinza okubeera nga yeggwa agenda okujja mitwalo 2 wereza banaye tuzimba mizikiti ekatakwi. Tuzimba mizikiti ekatakwi 0707 755 755 0707 755 755 ne 0776 220. Tufunye yani omulala ow'50 asinzidde akozesezza bannafe ba Rejak Enterprises 50 ayitiddaawo naawe manya nti nno zituuse. Ayitidde mu ba Rejak Enterprises naawe zoweereza zituuse bulungi nnyo nyini ddala. Mitwalo 2 ani abata kale basatu bambuzayo wadde eddakiika ntono mere nga mbasibula kale basatu ab'emitwalo 2. Ani omulala ayongedde wano 50 waliwo ayongedde 50 Tauba emitwalo 50 zino zituuse Tauba masha Allah. Kase banete mwerabira okusaba athani nga tenajja saba Mungu sadaka giweeyo na yesaba Mungu ay Allah kino olina kulajalira Mungu Allah mumusabe. Lwaki tuleka bali basabe nga ate bibasaba bifu bibasaba bifu naye ffe tusobola bulungi nnyo kwa kutumanyi gwe tusaba ti Allah subhanahu wa ta'ala huwa Razzaq huwa al-Fattah al-Ghaniyu al-Mughni. Mwanjulire ensonga zo 0776 220 ne 0707 ani ayongeddeko wano 50. Tulina munnaffe Aziz Nsubuga 50 zituuse. Ate nani omulala wano waliwo n'omulala ze ng'oggyeko Aziz Nsubuga tufunyeyo ne Shamimu Namubiru naawe munnange Shamimu 30 zizze. Asiyati nakazibwe siringi sana agali kansingeko kwoli owasatu Asiyati agambye kansingeko kwoli owasatu naleetaana shiringi sana si mitwalo 4 naye zituuse era Allaho gwowadde azirabye era zigenda gattibwa kwezo ezigenda okuzimba omuzikiti insha Allah. Nakate Rose Amuge 50 zizze. Nakate Rose Amuge 50 nazo zituuse. Nono mbuzayo eddakiika 3 zokka mbere ngamba siibula. Eddakiika 3 ngamba siibula. Waliwo munnaffe wano Prose Nansubga 5 bizze. Prose Nansubga yes shilingi 5 bituuse bulungi nnyo nyini ddala. Ani omulala abamuyita Sebadduka Mohsin Sebadduka naye una bade manyi Mohsin Kalisa neka kusoma wano kulinya lya Mohsin Kalisa some kulya Umaru Busulwa some kulya Umaru Chikaye some kone ku Ibrahim Bagala aliwo some ku Majidu Musisi mwana njagala nsome ko wano ngabanda gantino awereza bwe kiti Umaru awereza emitwalo 15 babiri wezeze mujyamu 2 kale Majidu Musisi awereza ebisatu ani Umaru Chikaye awerezayo 15 bamutwalo tufunye wo 10 wano bamuyita Naswiba
Naswiba Nanyanzi naye olukumi luno alese. Naam, nga tumaliriza dakiika 2 zokka zezula mberenga mbasiibula 0776 nya 220. Oh masha Allah, Khadija Nantonga ze bwatyo Nabukalu Shamim agenze mu kyokusatu. Nabukalu Shamim alingidde ekyokusatu anti akulembedde Binti Juma Sanyu Mariam Naroga emitwaro 5, Ruth Katima Rutu emitwaro 3 mukakaaga mu 9, Shamimu Nabukalu emitwaro 2 n'ekitundu. Emitwaro 2 n'ekitundu, masha Allah. Oyo agamba nti kale ne bwe banampangula olwaleero naye kasita nange ebiseera ebimu mbawangula. Alhamdulillah atuuse. Muze kasita oyo atuuka manya ayinza okwongerako ne bwaba tayongedde kuba tusigazayo butikitiki bubwo, naye alhamdulillah kasita atuuka. Naam, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza nate okubaako kyetubajjukiza olwaleero, ate era n'okubakubiriza okubajjukiza okuwaayo. Munnaffe Aisha Kirugga naye olukumi luno lwoweereza. Aisha lutuuse bulungi nnyo nnyini ddala. Aisha Kirugga akono kwoteeka ne Fatuma Nali naawe 3,000 zoweereza. Fatima Nali naawe zituuse bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebale kuba nti nomujjumbira, mwebale kulemera ku nsonga, ffenna tulaajanira jjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ejjana gituwe. Tusaba Allah osiime emirimu gye tukola. Ai Allah siima emirimu gye tukola, giteeke ku minzaani gizitowe ku mirimu emirungi, era Allah otuyingize ejjana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح